mwe mujja na bitabo tujje mu bannabyabufuzi yensonga lwaki tebandeeta onupoti bwetogere ekyo kitegeera fe aba divizoni tulabikirako wa mu ssente za Kampala Greater Metropolitan yaffe era mu bimpimpi nandyaga ne batuleeta kati ndo tasobola kutujjamu wabula nene mpulira nga nja kuswala nga ndaba gonnyonnyola ebintu bino nga sipiika ofunye omukisa era nga bw'okirambise nti neggulu abadde ne bassentebe b'ekibuga kino kyenkulembera nga mwogera ku nsonga zino njagala sebo nga mpita mu ntebe yo chairperson wa committee eno nange onsabire abakulu abo aba municipality babanga bakuyita nange bampite tubeere nga nze naawe tumanyi kyekimu naye kibi nnyo okubanga mu kanseno yonna nga gwomanyi nga ffe tetumanyi ng'onnyonnyola ebintu bino byonna obyesa bweso ate mu mutima omulungi kuba twetaaga projects zino tebyazirwana naye nga gwomanyi naye nga nze political head simanyi kubanga tebampita wali awo nakati era abadde ayogera n'agamba ndoze ebbaluwa yo ngirabye egenze ku mmeeza naye nga ayogera bya bulimba nakwata ekkubo ne ŋŋenda ne town clerk ne tugenda okusaba akatale bwe nakoma wano ne mbawa ripooti titwagenze tusaba akatale era emitendera gye gigenda mu kansero negitegeeza netambulira wamu naye ndowooza okuva mukyala amuwaati oyo lwe yayingira projekiti eno nze tampita njagala kigenda on record era agenze n'amiitinga abantu eyo bonna projekiti eno genda maaso not even a call kuba nawaga nti ataddeyo ebbaluwa she has my contact nga tampita saagala kwogera bingi olw'ensonga for those that are coming on the obukulu buva eri Katonda neza ekitiibwa kya enkola y'oluguudo olwo nabadde ngitayitamu ng'eringa egamba nti enengeri gyetagenda tufevaringa nga abaliko obulemu oyinza okugitunyonyolamu enkola y'oluguudo ero nga tebeere abaliko obulemu tebabeere affected. What I should tell you, there's the wardrobe systems. Okwebaza Katonda olw'enkulaakulana eno etuleeteddwa nga olw'engalo ezo. Kakati yes chairman sawa protection kakati nze nkiikirira abantu abaliko obu njagala oddeyo ate olaba omuntu gwe mwatusimba kulembera n'olukiiko lwo naye tulina kye bayita kalica empisa zaffe ezawano tulabye bangi abavudde bainvesta n'abakozi b'emirimu mu bitundu ebyenjawulo nga bwe batuuka bamanyi okwogera ebigambo ebyesitaza bamanyi okukola ebintu ebyenjawulo ate ne tufuniramu n'ebikolwa ebitali birungi so nja kusaba ensonga eyo naye omuba nga tuli mu nteekateeka mu ginkuludinge neyanzege sabo ssentebe akiikirira abavubuka mu Mukono Central Division. Sabo ssentebe w'olukiiko luno wamu n'akulembedde mu nteekateeka eno gitunnyonnyola wabadde oyogera waliwo we nalabye n'ensimbawo Nakakongo watunnyonnyodde nti oluguudo luno lugenda tandikira Nasuuti lujje luyite Nakabago lutuuke Ntaawo we lutuuka mu Kirombe lukwate Bajjo lugende. Nina okusaba nti tebayogedde ku nsonga okuva wano ku Main ku Kyentaawo ka space ako simanyi oba kagenda kubaako kuba bwe tukaleka tetugenda kumanya ka division ka municipality era tetumanyi ssente zirikola ki zirivaawa so tubadde tusaba akantu ako bagatteko lumu. Ensonga ey'okubiri amazima gali nti nze nkulembera bavubuka benkiikirira
era nze ekikwatagana n'omuvubuka mu nsonga yonna ezzo oba yankulaakulana oba yaki neeraliikirira lwaki tulina ba investor bangi abazze bakola okuviira ddala bw'otuuka ejjinja tulina abaana kati abakyotala abaana abatalina bakitaabwe abaagenda abavubuka be basinga okulugwamu kuba mwe muli ebyana ebinyirira mulina nteekateeka ki okubeera nga tulondoola abantu abo bonna abazze ne babeera nga batuyamba okutukolera oluguudo olwo singa aleka omuwala ng'ali lubuto tunaasobola okumulondoola ne mmanya nti ono omwana weeno for purposes of enguudo zono zonna zirina ze bayita link Chimba Fred. And this is a committee of works and security. Honorable Speaker, the Works and Security Committee that sat on 5th June 2024 at Mukono Central Division Cadets, and the following recommendations was made to this Honorable Council. The committee recommended to procure building materials towards the construction of the division administration block to avoid unspent balances on DEG funds as the financial year was closing with no local revenue, to supplement and undertake the construction works to avoid budget estimates of financial year 2023-2024 by 946 million Ugandan shillings. That is from 2 billions 917 millions 644,000 shillings 243 Ugandan shillings. For those that are coming on the neyanza nnyo neyanza Mr. Speaker era neyanza ege Honorable Councillor Bomboka Joseph. Nsaba okwetonda Mr. Speaker olw'okutuuka leeti mu kansi eno olw'obuwulize bubeerawo oba ebyabaddewo mu wiiki eno gyetulimu olw'ensonga nze nga Chimba Fred azaalibwa e Masaka mu nsonga ennyingi ezaaliwo mwawulira nti Honorable Mpuuga ategese okusaba e Masaka ewaabwe gye bamuzaala okwebaza ebirungi Katonda byamukoledde mukyo mu bantu be baayita nali omu ku bo ng'ate omuntu ampise wa kibiina munnange ate mwana wa ku kyalo era nakwata bukolokolo ne ŋŋenda e Masaka mu kusaba mu ssaawa z'okusaba ne ntuuka ne nsaba nawulira essanyu mu kusaba awo wakati nga ndaba ne yayitawulikirako waffe naye azze mwami Semyalo ngazze atudde ne tusaba ffenna awo era yali omu ku bategesi b'omukolo kale nkyansanyula kubanga nasangayo n'owino omulala gwenkola ki gwemmanyi n'olw'ensonga eyo twasaba ne maliza ne nkomawo nagenza okukomawo neesitidde ne nfuna omu obutakkaanya ne bamemba bannange mu lukiiko lwe lumu nga tuli ku kitebe ky'NUP nga bagamba nti wagenze mu kusaba okutendereza Katonda olw'ebirungi byawadde bannabyabufuzi abamu era mu kwogera ennyo nga sinaba nakubannyonnyola kumpa mu kisamba nnyonnyole ng'omuntu omukulu nabadde ntudde ensirise bwe nti nagenza okulaba abamu ku bo beesuubira nti nabo baakayingira ekibiina ky'NUP ne bakuvaayo ne bagamba fuluma nga bwe ndi omuwombeefu nayagadde nsituke nfulume naye tebaagumiikiriza era ne bannomba mu kkubo ne bankwata ne banfulumya mu ngeri y'okwagala okuntuusaako obulabe. Neebaza Katonda nti yantuusizza wabweru nga ndi mulamu n'okutuusa kati. Naye olw'ensonga lwaki ndudde Mr. Speaker nsaba nkunnyonnyolemu katono n'abawuliriza. Mbadde okuva lwe byaliwo
sinnamala lunaku yadde essaawa nga sigenzeeko ku lediyo yonna oba TV. Simanyi oba ndiwanjawulo naye nsaba. Production today is right. However, the chairman's concern is very right. The problem is meeting of the mind. They are saying integration. Kakati wanochikomerawo TC. If they raise a matter in production sector, they say recommend to the what? To the finance. Kakati wano ekyebuzibwa aba finance tubasanga mukati tubasanga wa TC kati awo mukugu oyina okutuyambira balinga balina ensonga kubanga sente ezijiddwamu mu budget za affecting their what? Their committees. Kati ekibuuzo ensonga ejjeeta mu finance neetalabika mu finance mu health mu ki town clerk. You can look for that guidance and offer it. Indeed tekinyuma eno nga tubikola kyekimu na wano kyekimu na wano waliwo kyekimu. So they are all right, but they have to look at the monthly expenditures. Era batuufu okubanga baatunuulidde sente okubanga zivaamu bonna. But wakati awo Frank in B and C. B, to scrutinize monthly expenditures, returns, contract awards, TC, and quarterly reports, making recommendation to the council for appropriate action. C, to review sectoral budgets and recommend to the committee responsible for finance for consideration. To review sectoral budgets and recommend it to the committee responsible for finance for consideration and integration into the council's budget. So what we need here, I'm just going to read. Ensonga census ino yajja neyingiramu naffe bano batown agents fena tukimanyi nti batukulembera mu kukuŋŋaanya omusolo naye ekyo nakyo ekitufiiriza ssente nnyingi. Another item is lack of ward officers for our town agents. It has also greatly affected the revenue mobilization as town agents don't have focal places to carry out sensitization of tax payment and compliance, plus being able to identify and register new businesses, and also kino kiviiriddeko abamu ku basuubuzi oluusi okwediima n'okugaana okutuwa obulungi omusolo. Eyo n'ensonga ekyatulemesezza naye waliwo enteekateeka eziri mu kukolebwa municipality mu kuteeka order ku luguudo olwo kituyambeko business okubanga tezitutaataganya mu kutuwa ssente bulungi. Another challenge, Mr. Speaker, sir, the High Court ruling and the circular from the Attorney General on pharmacies, drug shops, petrol stations, clinics, law firms to be exempted from paying trading licenses have greatly affected local revenue increase. Twafuna ekizibu wadde nga bannaffe bakifunamu abagenda mu kooti nga bagamba nti tubajjako omusolo ate nga balina neewalala gye basasula emisolo omuli pharmacies abatunda eddagala, obulwaliro obutonotono, amatundiro g'amafuta, saako ne bannaffe bannamateeka baland difference. Abo bonna tukyabajjamu wadde 10 olw'ensonga nti bagenda mu kooti, kooti neekola ruling ate ne Attorney General n'atuwabula kubanga ye muwabuzi wa gavumenti. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwe tufundikira ku lunaku olw'Essande ng'ennaku z'omwezi 3 June bibino wammanga. Mr. Speaker, sir, the previously budget revenue source of passenger commuter tax stroke omnibus operating from Mukono town as a starting point to other areas. Uganda Revenue Authority tedna tuwadde 10 kyonna okuva mu ssente ezo ze twali tusuubira. Essente endala twali tusuubira ssente
okuva mu municipality waliwo sente zetuta 30% eziva mu municipality era bannaffe bagezaako tuwa mu quarters essatu naye kwota eno esembyeyo bannaffe ba municipality tebasobodde tuwa esente zaffe tulina okujja ewaabwe zetuyita 30% nga batugamba nti ze bakutte ne batuyamba okugula grade. Twagala okwebaza grade yaguliddwa naye ate zo zatukosezza mu bajeti yaffe mu mbeera eyo. Honorable members and Mr. Speaker, sir, another challenge we have faced is the failure to enforce tax back to the tax pack, obstructing businesses along Bugere Road, thus business resistant to paying trading licenses. Tulina ekizibu fena kitumanyi mu kibuga ekya trade order ekyabannaffe abalemera ku taxi nga oluusi babikola. Ngenda kubasaba nti kituufu twagala environmental protection naddala mu miti naye tukkirize nti nga Greater Kampala Metropolitan Project bagenda kubanga bazzaawo obutonde bw'ensi ku nguudo zino basimba emiti basimba ebimuli. So singa ekikomera banajja fayini ne bakumenya ne wayitawo oluguudo nga tebakompensatinze tebagenda bawa sente cash kye tumanyi era kye batubriefinga mu nteekateeka eno kuba twabalowoozaako abagenda okukosebwa. Greater Kampala Metropolitan tujja kuba tusobola ate okubazimbira ekikomera ekyo nga tebabawadde kashi ate oba oliawo bakizimbe ku mutendera gwotaakola ki gwotaasobola kuzimba bakitereze bulungi. So ensonga eyo tukutteko nnyo nga nze w'abavubuka nrezinza issue ne ŋŋamba nti nwana nnyo okulaba nti abantu bano bakyeruppe abachina abagenda tuyamba kutukolera enguudo tubafaayo nnyo tubalondoole kubanga ebiseera ebisinga we bajja bazaala mu baana baffe ne babaleka nga tebalina bakitaabwe. So eyo ensonga ngirezinze era nga ngiwoomyemu omutwe ne tukwatagana n'omukulu akulira mu gof tugenda kubeera nga tugirondoola singa omwana omuwala n'aba afunye olubuto mu muntu yenna aba bali mutukolera oluguudo tubeere nga tusobola okuba followinga tuziize abaana okubeerawo nga talina kitaawe. So sigadde Muwanga Faizo Juko kansala Mukono Central Division akikira abavubuka abantu b'Emukono mbaagala nnyo. Njagala okwebaza Sugar TV kyetukoledde wano mu Mukono amazima kyamaanyi nnyo kubanga ezze neetuuka ku muntu wa wansi neebeera nga raising voice ye omuntu kwegamba ekintu ekyandibadde kikwekebwa ne kiba nga kivaayo. Njagala okuwebaza nnyo director wa Sugar TV Mukolo Alex weebale nnyo weebalire ddala otukoze bulungi ye TV yokka era njagala okubiriza bannamukono njagala okubiriza abantu ba Uganda Juko kansala akikirira abavubuka ku Mukono Central Division nga olunaku lwaleero tulina kanso wano ku Mukono Central Division mwetutuula ne tuteeseza abantu betukulembera mu kibuga kyaffe ekya Mukono Central Division. Twongedde ku nsonga ya Greater Kampala Metropolitan olw'ensonga nti nsonga nnungi project nnungi era twagiwelkaminga kubanga egenda kusitula ekitundu kyaffe okukijja ku level emu okukiteeka ku level endala. Egenda tuyambako nti enguudo bagenda kuzikola tubeere naffe n'enguudo nga zemulaba e Bulaaya ng'ate ekibuga kiri ku pulaani. Abantu mpozi kyenyinza okubagamba ng'abatuze b'Emukono naddala mu kibuga kyaffe ekya municipality nti tewagenda kubeera compensation. Tewagenda kubeerawo compensation naddala nga bayisaawo oluguudo era njagala okubategeeza ate nga mbasaba nti mulimu abantu abazimba ebikomera ne bibeera nga biyingira mu makubo oba oluguudo nga fayini ali mu poloti ye naye ng'oluguudo lugenda kujja lubeeka lumukosa. Amazima gali nti saagala kusuubiza muntu yenna era saagala kulimba muntu yenna nti bagenda kolaki bagenda kumusasula tebagenda kumusasula there is no compensation. Wabula kino tugenda kikola era nga tubasabanga bannamukono tukikola ku mulwa mwoyo gwa ggwanga era nsaba tukkirize nti ebinaaba bifiiriddwa ku lw'enkulaakulana tukkirize. Mulimu abantu abamu abalina emiti tugambe ng'ebibala ebyenjawulo okumanya grassroot eya Mukono beera nga otaginga era ng'osubscribinga ate ng'olikinga Sugar TV. Nsigadde Muwanga Faizo kansala Mukono Central.